Dikiria, my brother. Yes, yeah. MTV Music Awards, Kampala, Uganda, you know what it is. Kitegeeza kyamaanyi ngaffe abayimbi sinze zekka kati ngana tarafa abayimbi abe Uganda kiri mu kuseringa music industry to the world, kiri mu kuseringa Uganda at large to the world, kiri mu boosting our tourism sector to the world. So just kituleetedde okukola ennyo ngaffe abayimbi kubanga at least ensi naddala Africa yonna yonna kasaana ebitunulira Uganda. So tulina okumakinga sure nti tetuswaza Uganda, omuziki tubadde tugukuba, abayimbi nga bagukuba, abayimbi abantu bali mukuba omuziki tuli mugukuba, tulemezeemu kino ekintu tumanye nti kati ensi yonna etutunuulidde tugenda kuswaza Uganda, but tukole ekyo ekyamaanyi naffe tuseringa Uganda to the world, tubeereko nga Nigeria nga South Africa naffe awadi bali nominated mu awadi si zino zokka but n'endala naye lino lyeddala eriri mu situla awadi zaffe eriri mu situla music industry ye Uganda to another level. So the only way that you as a country, as a destination, you can be competitive is to showcase. And you cannot miss an opportunity like the Mamas, which actually is followed up by the whole world, really to showcase to a country, a destination like Uganda. Of course, as a country, we made a choice. It was not accidental. Twebaza government, twebaza ne ministry ya tourism, Minister Chiwanda, so okuba abavuddeyo ne bategeera nti ne balukuganizinga music industry, ne balukuganizinga music nti naye aseringa eggwanga. Kino ekintu ogenda kulabya ddala nti enjawulo egenda kubeerawo y'amaanyi nnyo, bakikolera ddala tutule Uganda yaffe to the world. Kubeerawo omwaka gujja ndooza bakyetegereza balabe embeera bw'enaabeera, ndooza bali sure nti by next year buli kimu kijja kuba kistabilize, just tubikwase Mukama Katonda naye already kati bwekiri kino kisinga ffe okututa okitegeera because kino kiri mutunda music industry ya Uganda. Already music tubadde tumukola, abaana bakulaze nti adde bali mu lockdown, music bali mumukola, tebafuddeyo nti bali mu kiyongobero bo bali mukola music. So kyebakoze kyamaanyi ate era anytime tujja kuba tuteeba tetugenda beera ffe baagala nnyo mbagalira ddala. Omi said don't be like abalala, don't be like abalala. Few items that in Uganda which you cannot find elsewhere. Like you cannot find Ugandans elsewhere unless they visit. So you can have plenty of them when you are here. If you have to enjoy their culture, you can enjoy our food, you have to see Mount Gorillas. There are some items that are actually only in Uganda. But there's very many other items that we share with other countries. We made a choice to have the mamas in Uganda. And we hope that we shall get the maximum benefit out of the mamas because Uganda want to really to showcase about their country, and this is an opportunity.